Tuli ku musomo gwaffe Yesu Kristo mu Busiraamu. Guno gwa 35. Kati nabbi Adam yali ekibala, bwali ekibala gwesula wekampiringisa. Gwezekeri wekaluddu. Oberenga gwo ogenda okukola ki? Okusasula ng'osasulira ekyo nabbi Adam alayhi salatu wassalam kyakola atya? Kyakola. Oba otadde Allah bali azaamaanya abonereza abantu n'ebintu bye batakoze. Nolwekyo abasiraamu bwe bagaana nti Yesu si Katonda tekitegeeza nti bamufudde nga kafeero omuvuzi w'obugaali. Tolowooza nti bamufudde nga paatiriisi owa bulijjo. Rasulullah mubaka waani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ajma'in. Tukyagenda mu maaso abalungi ab'ebitiibwa n'abaana ba Isirayiri nga katuli ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Oluvannyuma lw'okulaba nabbi Musa ne bannabbi bonna abaddirira awo twajja tubalaba mu misomo egyakulembera ne tubeeranga mu musomo gwaffe guno tuli ku famire ya Imran. Inna Allaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin. Tuli ku al Imran omuli bannabbi ab'ebitiibwa omuli nabbi Zakariya, nabbi Yahya, nabbi Isa alayhim jami'an afdalu salati wa taslim. Era omuli Maryam omukyala asinga abakyala bonna Allah subhanahu wa ta'ala byatonda enkizo mu maaso ge. Era omuli omukyala omulongoofu imraatu Imrana ayitibwa Hanna. Famire eyo gye tulimu nga fokasi yaffe esinga okubeera entongole eri ku nabbi wa Allah Isa ibn Maryam. Nabbi oyo ow'ekitiibwa eno mu Busiraamu kikyali amma ekiri eri ekyo tukirabye mu bugazi nga balaba nti nno mwana wa Katonda, balaba nti Katonda yennyini, balaba nti nno ali omu kwabo abasatu abakola obwa Katonda, balaba nti nno Katonda yamuwaayo najja n'afiirira abantu ku musaalaba okubajjako ekibi nabbi Adam sallallahu alayhi wasallam wa alayhi salatu wassalam kyeyagwamu. Ebyo byonna tuze tubiraba mu bugazi era tukyagenda mu maaso okubeera nga tutambula ku nsonga eno. Twalabye suratul Baqara nga yasinga kubeera ng'etambulira ku bajuzi abo abayudaaya ababeeranga bagaana obubaka bwa nabbi Isa alayhi salatu wassalam ate era mu ngeri yemu ne bagaana obubaka bwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Era nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aboogerako nti bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzala Allah baghyan ay yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ويكتب الله سبحانه وتعالى آية atulaga nti bi'sa mashtaraw bihi anfusahum kyebasalawo oggula baagula ekintu nga kyamutawaana nnyo. Kiki baagula? Baagula obukafiiri obubateeka wakati mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki? bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzala Allahu baghyan ay yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Nibaguma nibamalirira bebagale obukafiiri ekyo nno ng'ekibakozesa ekyo baghyan ay yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Mbukubanga balaba nti oyo Allah subhanahu wa gwawadde obulungi gwawadde obwannabbi bo mu ndabe yaabwe balabye tabugwanira. Babadde bajja n'ekabira zaabwe awo Banu Qaynuqa, Banu Nadhir ne Banu Qurayza bo nga balowooza nti nno nabbi omusuubize oyo yali mu bitabo byabwe alina kuva mu bo Abayahudi era nga bali awo bamuteeze abeere nga atumibwa okuva mu bo bennyini nnyini. Baghyan ay yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi fabaa'u bighadabin ala ghadab. Ne babeera nga beewangulira obusungu obuli waggulu w'obusungu, yaani ebibonerezo ebiri waggulu w'ebibonerezo. Walil kafirina adhabun muhin. Mazima ddala abo abakafalira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala balina ebibonerezo ebigenda okubakkakkanya, yaani ekyo bakikola kiburan. Ife tukkirize nabbi avudde mu Bawarabu
ife Allah n'abasasula bi'adhabin muhin, yani al-ihana kwe kunyomoola ekintu n'okityobola n'okikakkanya n'okiteeka wansi. Allah agenda kubateekako ebibonerezo ebigenda okubanazaamu kibru eyo, okwekuza okwo n'okwewanika, ne batuuka n'okwewanika omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala. Fabaa'u, ne beewangulira bighadabin ala ghadab, ne beewangulira obusungu obuli waggulu w'obusungu. Walil kafirin adhabun muhin. Wa idha qila lahum, bwe bagambibwa nti aminu bima anzala Allah, abange mukkirize kino ekitabo, abange mukkirize nabbi yuno, mumutegedde nti ye nabbi, mumuyina bulungi mu bitabo byammwe. Qaalu, nga bagamba nu'minu bima unzila alayna, ffe tuli bakukkiriza ebyokka ebyatusibwako ng'Abayahudi. Byebiriwa? Ye Tawrat. Ffe tuli ba Tawrati, totubulira Qur'an. Ffe tuli ba Tawrati, totubulira Injili. Nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'a, ne bakafuwalira buli kyonna ekitali ekyo kye bagamba Tawrat. Wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum, so nga ne Qur'an ezze okunywezaayo byennyini nnyini byadde bakola batya, byadde balina. Nekitegeeza nti al-kufru bil Qur'an kufurun bit Tawrat. Kasita okafuwalira Qur'ani oba okafuwalidde Tawrat, kubanga kino kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, nakiri kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebiri muno binywezaawo ebiri muli. Idhan bw'obeera nga okafuwalidde ebiri muno, mu ngeri yemu okafuwalidde ebiri luddawa. Nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'a wa huwa al-haqqu musaddiqun lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Babuuzo bagambe, bwe mbeera mwogera mazima nga Tawrati yo mwaje ekwata olwekwata, ate bannabbi abajja okugibalamuzaako, lwaki bulijjo babajjira ne mbeera nga mubatta? Nga Allah bwe yagamba nti afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Buli we mufuna omubaka najja n'abaleetera obubaka oba n'abatiisa ebyo ebyawukana n'ebyo bye mwagala, emitima gyammwe gye bitaagala, gye bitalinaamu ndasi. Istakbartum, era ng'enkola yammwe bweri nga mwekuza. Fafariqan kadhabtum, abamu nga mubalimbisa. Wa fariqan taqtulun, abalala nga mukola mutya, abalala nga mubatta. Ng'era bwe baafuba okutta omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Banu Nadhir, fa ajlahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awo wenyini nyini biidhnillah wetugenda okubeera nga tutandikira. Tuli mu surati An-Nisa, twalabe surati Al-Baqara ng'etambulira nnyo ku Bayahudi. Ne tugenda mu surati Ali Imran ne tutambuza ekiwerera ddala ku Najran ku bikwatagana n'Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Wano we tuli tugenze mu surati An-Nisa, era mu ngeri yemu tukyali ku Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Nabbi Isa yani Musiramu, twetaaga gwe Omusiraamu oyongere okumutegeera, ate mu ngeri yemu naawe atali Musiraamu omanye oyo Yesu Kristo bo Abasiraamu bamulaba batya. Otunuulire enzikiriza y'Abasiraamu ku Yesu Kristo n'enzikiriza yo olabe bwe buliwo obulungamu obugenda okutweka mu kwesiima ng'ovudde mu bulamu obw'ensi. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نعم تلكم كوميريرو يا سورة النساء iranga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wano wetuli akoola abagoberera Yesu Kristo ba Christians abanaswara abo abava ku njigiriza ya nabbi oyo owekitiibwa enjigiriza y'okubasongera ku mutonzi waabwe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okubalungamya okubaza gyali. Bannabbi bajja kugulumiza Allah na kusomesa bantu kugulumiza Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga babalagira basinze Allah tabaraka wa ta'ala yekka tebamugattako kintu kyonna era babeere bagonvu eri owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Amakulu ago ge gatumisa bannabbi kubanga omutonde Allah yamutonda nga amutonze kubeera nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah byatugamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teriyo nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatonda amajinni n'abantu okujjako ebintu ebyo yabitonda bibeere biddu bya Allah tabaraka wa ta'ala nga nekibayita obuddu fenna tukimanyi kwe kubeera abawansi abaweereza eri mukama waabwe, okubeera abawansi abaweereza eri mukama waabwe kibayita obuddu. Allah yatutonda tuvunname, Allah yatutonda tubeere nga tukutama, Allah yatutonda tusiibe twerekereze okulya nga tukikola ku lulwe, n'atutonda tubeere nga tuteeka mu nkola ebiragiro bye, n'atutonda tubeere nga tulekayo okubaako bye tukola mu ebyo bye twali badde tukola ng'emitima gyaffe gibyagala. Awo nanga kye twagalamu kwe kuyingira mu bulamu obw'essanyu, obulamu obutaggwaawo, okubeera nga tuyingira mu jjana ey'ekitiibwa, tuyingire mu byengera an-na'im al-muqim, tuyingire mu bulamu obutaliimu kulwala, obulamu obutaliimu kunakuwala, obulamu obutaliimu kyawansi kyonna, wabula obulamu obujjuvu ng'ekyo nno kyekifiitinga necha y'omwana Adamu. Kubanga omwana Adamu okuva ku ntandikwaye okutuuka ku nkomerero ye anoonya bujjuvu, kyekimukeeza n'ayanguwa n'ayingira ekibuga asobole okubeera nga awangalira mu bulamu obulungi, kyekimukeeza n'ayingira ennimiro asobole okubeera nga awangalira mu bulamu obulungi. Tasobola bulamu bulimu kulwala tebumusanyusa, obulamu obulimu okwavula tebumusanyusa, obulamu obulimu okusibwa tebumusanyusa, obulamu obulimu ebiragiro tebumusanyusa. Necha y'omuntu eyagala kwetwala n'okubeera nga buli kyonna kye yeetaaga kimutuukako immediately. Eyo gwe bayita ki? Gwe bayita omuntu. Kaakati wano mu bulamu obw'ensi ekyo tekiriiwo. Mu bulamu obw'ensi buno ekyo Allah teyakiwandiika. N'asinga abantu bonna okubeera obulungi ekyo takikola ki? Takirina. Tumusiŋŋaana alwala, tumusiŋŋaana yeeraliikirira, tumusiŋŋaana ayina okuva mu tulo ayangu ataleze bizinesi ze ng'amazima gali nti yali badde ayagala kugenda mu maaso nga yeebaka. Tuli fenna n'olwekyo obulamu obujjuvu nga buli eyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'atutonda n'abaako bye yatukwasa ebitono si bingi, teyatugaana kulima
tiyatugaana kusoma, tiyatugaana kupakasa, wabula ayagala tubeerenga akaseera watwetaagira nti kati kano kaseera kange kakunsinza nga twangwa emisinde nga tumusinza. Ekyo nga bwe tumala okukifuna, bwe tumala okukikola, tulina akaseera kafunda nnyo mwe tukolera ekyo, akaseera akasinga okubeera akanene tubeera eri mu mpeera nga tusasulwa. Wano ku nsi obeerawo ekyo n'okikolera ne weenyigiriza n'okikola emyaka 3, emyaka 25, emyaka 4, emyaka 6, kale bw'ogenda ennyo emyaka 9, 10, si bwe kiri? Nooma nodda eri omutonzi ne gwe tolaba nti ebyasa byonna ebikulembedde bina bye tusomako byasa 5, byasa 7, byasa 10, byasa 12, byasa 15, yonna ewabaddeyo abaki? Wabaddeyo abantu, ng'abantu abo bonna baddadda eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Balya kuki? Kwene entanda gye bakuŋŋaanya mu myaka gino emiki? Mu myaka gino emitono. Kaakati bannabbi bajja kubuulira abantu mulamu ogwo n'okubakubiriza bagubeere, nga singa okwata bannabbi ekintu kibajja okukola ate n'okikwata n'okikwasa bo, bajja kulagirira mutonzi Allah, bajja kulagirira gobeera osinza, gobeera ogondera oyo omutume eyajja okubeera nga akulagirira ekyo, n'omukwata ye kennyini nnyini, oli eyamutuma n'omugjawo n'oteekawo oyo eyatumwa. Okusinzako n'okwasa ye, okwebazaako n'okwasa ye, okwesigamirako n'okwasa ye, okusuutako n'okwasa ye, okugulumizako n'okwasa ye, obwetoowaze bwo n'obukwasa ye, essuubi lyo n'oliteeka mu ye, n'omukwasa ebyeyawulidde omutonzi. Oba okoze disservice y'amaanyi, oba okoze operation y'amaanyi ku muddu oyo eyajja okulagirira omutonzi, n'okwata ye n'obeera nga wafuula omutonzi. Ebyamagero byajja okukola okukakasa nti ddala mutonzi yamutumye, n'obigulumiza nnyo, n'otuuka okugamba nti bino teryabikola okujjako muki? So nga okimanyi nti kye bayita ekyamagero kye kintu ekivudde ku mbeera eya bulijjo, era nnabbi aleeta ekintu ekivudde ku mbeera eya bulijjo tusobole okugamba nti nganze Kaggwa bwe sobola kukikola kino, nganze Anatoli bwe sobola kukikola kino, nganze Soweedi bwe sobola kukikola kino. Ekitegeeza ono Katonda yamukoze eki? Yamutumye, yamusindise. N'olwekyo ng'asobola okukola ekintu omuntu omulala kyatasobola kukola. Akwata ku muzibe n'azibuka amaaso, n'akwata ku w'olukuku sikini neddawo, n'abeera ng'agamba omufu, yagamba Laazaalo nti situka. Laazaalo n'akola ki? Laazaalo n'asituka n'ava mu baki? N'ava mu bafu, n'akola bino n'akola biri bingi ebyamagero bye yakola. Awo wonna sindi tusinze ye, wabula tukkirize nti nno ddala byagenda tugamba Katonda yakoze eki? Katonda yamutumye. Tubeere nga tumugondera, tuwulire ebigambo bya Allah tabaraka wa taala n'ebiragiro bya nabbi oyo ow'ekitiibwa, omutume oyo ow'ekitiibwa, tubiwulirize, tudde eri Allah subhanahu wa taala atuyingize ejjana n'obulamu obw'okwesiima. Singa tugamba nti anakwata ku bamuzibe ne bazibuka amaaso, singa tugamba nti ono agamba abafu ne balamuka, singa tugamba nti ono ne tujjawo bye tulaba ku ngulu ku ye, nti tulaba muntu yennyini nnyini yazaalibwa Mariyamu, tumulaba yuyo alina amagulu 2, tumulaba yuyo alina amaaso 2, tumulaba yuyo alina ennyindo wakati w'emimwa n'amaaso, tulaba yuyo ne tumujja mu kifaananyi ky'okubeera nti muntu, ne tumuteeka mu kifaananyi ky'okubeera Katonda, nga bujja nti yasoose okukola ekyamagero. Omuggo gwa Musa n'obanga ataaguwulirako ne bye gwakola, n'obeeranga ataakiwulirako nti Nabbi Ibrahim baamusuula mu ki? Baamusuula mu muliro n'avaamu nga muki? Nga mulamu. N'obanga ataakiwulirako nti Nabbi Nuh yeetikkira abantu ku ki? Ku Noah's Ark. Abantu bonna basigadde bakola batya? Ne bazikirira. N'ebyamagero ebirala bingi nnyo bannabbi bye baakola nga tulirede gamba nti awo be ba Katonda. Gwate ayingira atya muliro n'agufumamu nga mulamu. Gwate akuba atya omuggo ku nnyanja ne kuvaako ki? Ekkubo. Gwate asula atya omuggo ne guvaamu essota ne lirya emisota gy'abaki? Gy'abalogo. Ate kuono bw'omutuuseeko n'omuyita Katonda. Hadha huwa ad-dalal, obwebuze bwennyini obw'ekika ekyawaggulu obutagenda kuwa excuse mu maaso g'omutonzi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaakati wano we tuli Allah abakoowoola ekyo kye baayitamu, eyo extremism gye baakola, okwo okubuuka ensalo ke baakola,
okuli opposite kubali abayudaaya kye baakola bwe bagamba nti oyo mulogo oyo mwana wa bwenzi bayita nabbi wa Allah w'ekitiibwa Isa alayhi salatu wassalam. Bano bwe baamukwata ne batumbeera naye nabo ne bamuyisa waakola atya waakoma ne bamuyisa ewateekeddwa okumunyiiza nga singa kaabataana ne bakimuyita nga akyali mulamu yali banyegidde olunyegero lw'amaanyi. Mungoberera bulungi. Kaakati Allah bw'atumye omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam abakomyawo ku kituufu ababuulira ludda we baabuulira badde ku nnono yennyini badde ku njigiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Era nga tewali ayinza kubazza ku kituufu oluvannyuma lw'okubeera nga yennyini nnyini gwe baabuukirako ensalo yamala ddogenda takyasobola kubeera nga ajja n'ayogera nabo okuggyako nabbi omulala kubanga yo yekasibwako obako okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga yekasobola obbabuulira luddawa we baabulanchingira ne babeera nga bakola ki ne babeera nga babula. Kati Allah subhanahu wa ta'ala abakoola mu kitabo kino kyessa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubazza ku kigero ekituufu ku nabbi ono w'ekitiibwa nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Yagamba w'ekitiibwa Allah ya ahla alkitabi abange mwe ba ahlu alkitabi la taghulu fi dinikum timubuuka nsalo mu ddiini yammwe wala taqulu ala Allahi illa alhaq mwekeke okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ebitali bituufu. Bwe mba mwogera ku Allah mumwogereko mazima maki meerere. Isa yaani oyo gwe mwadde obwa Katonda. Innama almasihu Isa ibn Maryama rasulullah. Abange mukimanye nti mazima ddala Isa mutabani wa Maryam mubaka wa Allah. Mubaka wa Allah. So sinti ye Allah. So sinti mwana wa Allah. So sinti afugira wamu ne Allah. So sinti nno Allah yamusindika ng'omwana ajje atufiiririre nakkiriza akwate omwana we ajje abonyebonyezebwe akakkanyizibwe akole bino byonna bujja nti talina busobozi bugamba bantu nti mbasonyiye ekibi kya kitamwe Adamu kiyagwamu nkibasonyiye. Naam. So nga bannange obwebulyaza amaanyi obw'ekika ekya waggulu abantu bano nga bwe twagamba nti eddiini yaabwe etambulira ku kutenda Allah n'ebitende ebyaki ebyawansi. Omuntu okukwata omuntu atakoze ensobi n'obeera ng'omubonereza mungoberera bulungi ng'okimanyi bulungi nnyo nti ali free from that mistake talina nsobi eyo tagiguddeemu mulala yagiguddemu n'okwata ensobi y'oli n'omubonereza ono olw'ensobi y'oli obwebulyaza amaanya obw'amaanyi. Mungoberera bulungi. Baganda ba nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam muganda waabwe Binyamin kasayamala okubeera nga nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam asanze mu kadde yake sawa yasanga mu ekikopo kya kabaka kiyasenesanga ono nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam kiyasenesanga engano obuwunga n'emmere endala gyawanga abantu abaali bavuddeyo gye baavanga bavudde nga bajjudde enjala nga bwe twalaba ekyafu ekya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam mu buki mu bugazi. Baamugamba naam inna lahu aban shaykhan kabira. Wange gwe mukama waffe omwana ono Binyamin alina kitaawe bategeeza nabbi Yaqub taata waabwe bonna. Naam. Eyagwako edda omusiiba gw'okubulwa omwana we Yusufu gwe bajja ne bamulimba nti omusege koze gutya nti omusege gumulidde. Kumbe nga balina kye bamukoze bamutunze ali eyo e Misiri bal gwe bali mu kwogera naye mu kiseera kino nga tebakindi gwe bali mu kwogera naye yo yennyini gwe bali mu kunnyonnyola. Inna lahu aban shaykhan kabira. Ono omwana alina kitaawe musajja mukadde. Fakhudhu ahadana makana. Omusajja oyo omukadde yali nabbi wa Allah Yaqub ayagala nnyo omwana ono agenda kuzikirira. Shafaqatuna ala abihi okusaasira kwaffe n'obulumi bwaffe eri kitaawe w'omwana ono tuli beeteefuteefu okubeera nti okwatako omu ku ffe omusigaze naye ono ye omwana omukola otya omwana ono ye omuleke. Fakhudh ahadana makanahu inna naraka min almuhsinin. Kwata omu ku ffe gwoba otwala kubanga mazima ddala tukulaba guli mu basajja abalungi abasobola okutegeera n'osaasira omusajja oli omutawaana gwakola ki ng'ogugenda okumutuukako singa omwana woono abeera nga takoze eki abeera nga takomyewo. Inna naraka min almuhsinin. Yabaanukula ate nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam okulaga nti okukwata omuntu n'omubonereza n'ekintu ky'atakoze
ne bwabeeranga yeyeewaddeyo buli azaamaanya watyanga tanneewaayo mungoberera yagamba nti maadha llah qala maadha llah an naakhudha illa man wajadna mataana indahu inna idhan la zalimun maadha llah tekisoboka n'akamu n'akeddagala an naakhudha illa man wajadna mataana indahu oyo gwe tusanze n'ekikopo gwe tuteekeddwa okutwala ono musajja tuba tumwagazaaki inna idhan la zalimun singa tukikola ne tukwata omusajja ono alifu atakoze kintu kino tuba tumulyazaamaanyiza olulyazaamaanyi olwaki olw'amaanyi mulabe nnamula ekyo nabbi yusufu alayhi salatu wassalam akiraba nti omwana yeewaddeyo yekenyini nga yeyeewaddeyo n'okwewaayo nti ono muganda wange mute gwe sigaza nze gwoba oyingiza mu buddu nga yeewaddeyo nyininyini agatuba tulyazaamaanyiza kati ate ekyo ekiteeko otya ku Allah subhanahu wa ta'ala nga nabbi we alaba nti obulyazaamaanyi okubonereza ono ng'ate alowoozebwa nti yeyabbye ekikopo muki mulala ategeerekese yabbye ekikopo kakati ate n'okwata onobeera ng'okolaki gwobonereza inna idhan la zalimun tuba tugenda kubeera balyazaamaanyi kati nabbi adamu yali ekibala bw'ali ekibala gwe sula oweekampiringisa gwe Ezeekeri oweekaluddu obeerenga gwe ogenda okukola ki okusasula ng'osasulira ekyo nabbi adamu alayhi salatu wassalam kyakola atya kiyakola oba otadde Allah mu balyazaamaanya abonereza abantu n'ebintu byebatakoze eki byebatakoze nga bwe twakiraba edda nti ffe mu mbeera zaffe ez'obutonde singa omuntu omubonereza n'ekyo jjajjaawe kiyakola ndogati kiki jjajjaawe yali mubbi yesobola ky'omukuba jjajjaawe yali mubbi ate oba sinamubonereza n'omuyita omubbi ng'ensonga gy'olina nti jjajjaawe yali mubbi n'omuyita omwenzi mukubanga jjajjaawe yali mwenzi bwakutundulamu amaaso gati gukusinze gukusinze omuyita otya omwenzi omuyita otya omubbi si bwe kiri bonna bagukusalira kyokka munnange eyo minzaani y'obwenkanya ate tebagikozesa ku mutonzi balaba nti omutonzi ye yatuteekako ekikolobero kyetamanyi n'akitulaazamako ne kituuka ne ku ddaala akwate akaana ke akamu the only begotten son akaana ke akati k'ekibiriiti akamu bwe kati kayagala okufa n'akawaayo bakatuuseko emitawaana Pontiyo Piraato akasuule mu kaguli bakahaane bakakakkanye bakatambuze bwe bagenda bakalangira oba oli mwana wa Katonda wejje mu kibi kino bakateeke ku musalaba bakakuba emisumaali mu kibato ne mu kibato ekirala naki Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar walillahi alhamd tugamba abasiraamu subhanak hadha buhtanun azim ay Allah watukula oli wakitibwa oli waggulu bino batemerera ebintu batayinaako kumanya buno obuze obutaliiko kabuuza konna n'olwekyo ya ahlal kitaabi abange mmwe ba ahlul kitaabi la tagulu fi dinikum temubuuke ensalo mu ddiini yammwe wala taqulu ala llahi illa alhaq temwogera ku Allah okujjako mwogere ku maki mazima meereere innama almasihu isa bunu maryama rasulullah mukimanye nti nabbi isa talina kirala kyonna kyali okujjako mubaka wa Allah si muntu wa wansi ng'abantu abasigadde nganze naawe oli mubaka wa Allah n'olwekyo abasiraamu bwe bagaana nti Yesu si Katonda tekitegeeza nti bamufudde nga kafeero omuvuzi w'obugaali tolowooza nti bamufudde nga paatiriisi owa bulijjo rasulullah mubaka wani wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila maryam era kigambo Allah subhanahu wa ta'ala yatonda nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'ekigambo kye kyekitiibwa kun fayakun yalagira nti ba nakola atya naaba nga bwe yatonda nabbi Adam alayhi salatu wassalam ayaje tulabye jetwale emisomo egyakulembedde inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun yamutonda mu ttaka n'alagira nti ba nekikola kitya nekiba wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min era nabbi Isa alayhi salatu wassalam mwoyo mu myoyo gya Allah subhanahu wa ta'ala egyekitiibwa nga bwe twalaba nti nno
singa ekintu Allah akyesigamiza gyali kiba kitegeeza tashrifu kulaga kitiibwa kya kintu ekyo. Baitullah enju ya Allah igwagamba nti Allah bwagamba nti wa ruhun min Isa mwoyo mu myoyo gya Allah subhanahu wa ta'ala tolaba ne Qur'ani egamba nti Isa mwoyo myoyo gyani ya Allah subhanahu wa ta'ala kiba kitegeeza nti olwotegeeza nti Qur'ani bwegamba nti Baitullah enju ya Allah subhanahu wa ta'ala kyolwo Allah mu nju mu mwakola atya nti Allah asula mu Kaaba e Makka waliwo omukkiriza yenna akirinamu entegerefa nako bwetyo la wabula nyumba ya Allah yani sharrafahu Allah subhanahu wa ta'ala mu mayumba agali ku nsi ennyumba yo Allah yagisitula nefuna holy status nefuna ekitiibwa ekitali ku mayumba agasigadde nenga kijijeko okuba nti yazimbibwa buloka la kijijeko okuba nti yazimbibwa bantu la wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida min albayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim. Mukiseera Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ne mutabi wa Nabi Ismail alayhi salatu wassalam bwe bali bazimba ennyumba yarfa'u Ibrahimul qawaida basitula emisingi wa Ismailu ne mutabani wa Ismail bagamba batya rabbana omulezi waffe taqabbal minna kiriza omulimu guno gw'okuzimba ennyumba eno innaka antas samiul alim mazima waffe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala owulira nnyo era okola ki era omanyi. Si bwe kiri bantu bagizimba yazimbibwa n'amatoffaali ng'emizimba emirala bwe gizimbibwa Allah agita Baitullah wa tahhir baitiya lit-taifina wal-aakifina war-ruk'i sujud tukuze ennyumba yange kitegeeza ki nyumba ya kitiibwa tuli fenna. Naqata Allah wa suqyaha Nabi Salih alayhi salatu wassalam yagamba abagoberezi be abange eno ngamiya ya Allah wa suqyaha mujireke ilina ekiseera kyayo weeyina okunywera eyina shiribu neza mwezina shiribun enki endala eyina olunaku lwegenda okunywa neza mwezigenda kunywa olunaku oluki olulala wala tamassuha bisu eno ngamiya ya Allah temugituusaako kintu kyonna. Ekisooka tekyagijjaako kubeera nti ngamiya mungoberedde bulungi naam tekyagijjaako kubeera nti efa so nga yajja mu nzija yaki yakyamagero fa aqaruha ne bagitta faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam bagitoba tebagitta nenga yajja mu ngeri yakyamagero oba nedda yava mu lusozi awo ne lweyasaamu nga bagiraba oba Salihu yagatukukkirize tuleetere akabonero n'abaleetere engamiya lusozi ne lweyasaamu nefulumayo bonna nga bagiraba nejja yanywanga amazzi yakolanga ebintu ng'ebyengamiya endala ze byakolanga bitya kikumalira okubeera nti bagikola ki bagitta ekitegeeza yali ngamiya ennyini erina obulamu neraba ekitiibwa kyayo kiyafuna olw'okuba nti Allah yali agisindise nga kaki nga kabonero oyo Nabbi Isa alayhi salatu wassalam okugeraageranyizaako ebirala biki n'ebirala bingi kwebyo Allah beyezzaako wa ruhun min era Isa mwoyo mu myoyo gya Allah subhanahu wa ta'ala mungobedde bulungi aha fa aminu billahi wa rusulihi kale mukkirize Allah mukkirize n'abaka ba Allah subhanahu wa ta'ala wala taqulu thalatha tikabatanda ne muwangalira mu bukafiri ne mukawaŋŋamula nti Allah subhanahu wa ta'ala wa kusatu mu basatu n'ogamba nti kitaffe Katonda n'omwana Katonda n'omwoyo mutukuvu Katonda aba basatu be bakola obwa Katonda ng'ono Katonda yeetongodde n'ono Katonda yeetongodde n'ono Katonda yeetongodde bonna balina amaanyi ag'enkanankana ko equal and ko etaano bonna benkanankana era bonna bakubeerawo obugendeevu n'obugendeevu wala taqulu thalatha intahu bwe munaalekerawo khairan lakum kyekirungi gye muli bwe munaagenda mu maaso ne mukakanyala oba temukakanyadde nene musigala ku ekyo ne mugaana okukkiriza obusiraamu mwe ne mwefuula ba mirembe z'abasiraamu mbaagala era bannange bwe mbanga nfudde nti awa kkanisa ate wano wa abasiraamu badde bakwano bange abakozi abasinga ogimenyera ku mirimu gyange basiraamu yaani gwe n'otakaayana n'otalwanyisa n'otavumirira ne n'osigala mu kisinde ekyo ekikolimire munnange ng'omanya nti gy'ogenda mitawaana myerere intahu khairan lakum innama Allahu ilahun wahid abange mukimanye nti mazima ddala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala
asinzibwa ali omu yekka buli kyonna ekisinzibwa ekitaliye kisinzibwa mu bukyamu innama allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad tekimugwadde n'akamu n'akeddagala Allah yatukula Allah wakitiibwa tagwana kubeera nga alina omwana lahu ma fi samawati yennyini byonna ebiri mu ggulu wa ma fil ard n'ebiri mu nsi wa kafa billahi wakila kikumalira okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina full authority ku bintu ebyo byonna byatonda kitegese bulungi awo nyini wetugenda okutandikira abaffe ye nabbi Isa alayhi salatu wassalam yakirinamu enkenyera okubeera nti nno nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala yakirinamu enkenyera okubeera nga asiza Allah subhanahu wa ta'ala yali yeewulira nti nno alina omugabo gwonna kagubeere mutono nnyo mu bwakatonda bwa Allah subhanahu wa ta'ala la yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah wala almalaikatu almuqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahshuruhum ilayhi jami'a وتجينا كتاني كلا وينيني بإذن المولى جل وعلا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.